Bonna sisosola. Okay? Toyingira mshoti yange nawe. mu kifo kya Katonda nga tuzze okusabira bannaffe nga omwanjuzi bw'atwanjulidde. Mwebale okuwaayo akadde kano olw'okusabira bannaffe abo. Saamunneegatteko twanirize mukadde waffe Ssaabasumba Pawulo Ssemwogere ali naffe olw'eggulo lwa leero. Nsaba tumwanirize. Tukusaba Katonda Yesu Kristo Mukama waffe abangalama naawe na buli kimu ne mutuukirivu n'emirembe n'emirembe. Somerisooka abo abangi abaafa bangi okuzuukuka. Soma mu kitabo kya Danyeri Mulanzi sula 12 andika n'ebintu ebisooka. Obudde obwo Mikayiri aliyimirira kunga omukulu akulira abakuumi b'abantu. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi kaligeraageranyizibwa ennaku zonna zali zibaddewo mu kyansi. Ekiseera ekyo kirituuka abantu bo balikalizibwa bo bonna abaawandiikibwa mu kitabo. Abo abaafa bangi balizuukuka, abamu baligenda mu bulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Abayigiriza balitangalijja olw'ekitiibwa ky'omuntu. N'abagunjula bangi mu mpisa nungi balyagayagana emunyeenye. Ebyo kamayabyogerera.
ensi yaffe Uganda Omukama agitaase abakulembeze ababi agitaase akanijeko ekitalo tukikusaba Ayi Mukama baganda baffe bonna abatalina kalimu abatalina mmere abatalina basula Ayi Mukama omuzadde wa bonna batuukirire tukikusaba Ayi Mukama bannaffe bonna betusabira naddala abafuna edda mubateesi mu nsigo ey'obulamu obutaggwaawo Omukama abagatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera tukikusaba Ayi Mukama abagenzi bonna betumanyi ne betamanyi naddala abayimbi bannakatemba na bonna betuza okusabira abo abalyanga omubiri gwa Kristo emmere y'obulamu obutaggwaawo Omukama abasuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma tukikusaba Ayi Mukama abayimbi ne bannakatemba bonna abafiira mu ssubi ery'okuzuukira Omukama abayingize mu kitangaala eky'olubeerera tukikusaba Ayi Mukama bonna abali mu ffe n'abatali wano abali mu nnaku ne mu buyinike bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa tukikusaba Ayi Mukama ffe ffenna abasobodde okujja wano okusabira bannaffe abatufaako betumanyi ne betutamanyi mu kwebaza kuno obutukuvu olw'obukkiriza katwolesezza n'obujulizi bw'eddiini Omukama lumu naffe akkirize atuyingize mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa tukikusaba Ayi Mukama okasirise bira bannaffe bangi abayimbi nakatemba ba-DJ n'abalala bonna zibirizaako wooli bajjukirirwa obwemukitango ekyokufu nga tubawaayo twegatereresite bangi ow'ennamasuba ng'asabira abantu be Abaffa era twegatta ne Mulindwa Pawulo ow'ekitebi ng'asabira abagenzi be Mukama bw'ekitundu eky'emirembe twegatta ne Namuliteri ow'e praise for the souls of her departed relatives. Maweje Florence Medeje, praise for souls of her son Joseph n'abalala. Twebaze Abaffa Rubaga alina by'asabira era asabira n'abagenzi. Ate kinakidde naye asabira abantu be abamufaako. Omukristo omubikitemu asabira abantu Abaffa. Ntaleta Sinta Lunakulongo asabira abantu be abamufaako. Kalwe John asabira abagenzi Abaffa. Musoke Eric Wenansana asabira abantu be Abaffa. Tulina Mountain Kabuli, praise for the Dr. Charles Bakesigachi n'abalala abamuzimirembe natukunda Jimmy Musetizo Wise, praise for souls in purgatory of her family members. Ate Mami Paul Bwebadde asabira abantu Abaffa. Ita ne Martha Nalunga betutunde basabira abantu Abaffa. Elizabeth Ayesibwa, praise for souls of her family members. Birungi Mary Rebecca, Rubaga Hospital, praise for souls of her friends and relatives. Nadia Ahmed, Rubaga Hospital, praise the souls of our parents and relatives. Tamale Christian, Abaffa. Joseph and Tekla, they pray for all souls in purgatory. Olivia Machiro Parish, praise the souls of her family members and relatives. Wakiro Nelson, praise for the soul of her late dad and others rest in peace. Rubaga Timothy, Rubaga asabira abantu Abaffa. Babiri Webusega asabira abantu Abaffa. Rubaga Diana, Rubaga praise for all souls in purgatory. N'omukristo omu asabira abantu b'ekika kye bonna Abaffa. Bano bensomye naffe wetubikudde mu kasirise bonna tugambibwa nti Ayi Mukama abawe ekyomulo ekitaggwaawo.
tukikusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama, okuleera kuno tujja kubasemberera abaweereza abalala nabo abateme mu nfuba z'ebibi batuuse mu kwesimba okw'obulenda. Tukikusaba n'otugenzi Kristo Mukama waffe. Glory, because we kind of helped to create that. Thank you. For the families of the late, I'd like to encourage you that your people are remembered. They are celebrated. Everything that they did, we remember, and we learn from it every day. So thank you so much for honoring our invite today. I'd like to encourage all artists who are here today. I know not all of you are registered under UMA, but it's a good thing to register under UMA right now because there's so much that we have in store for you. I also want to encourage every ministry, which every time there's always been a narrative that we are not together, but look at us now. Nobody was paid. Obulamu tubwetaaga tubeere balamu tumanyi nti finally tujja kumala tukole ki tugende naye toyina kufa mu bintu ebifaanana bityo era Ssaabasumba agambye nti ogenda n'ofa ng'obadde eggaali ogivuga n'oggyako amagulu ku pikipiki n'ogenda wakano n'ogamba mbu Katonda mpisi akuyise ddi yagambyeko ndijjako amagulu ku ate yakugambye malala ge gakuleese ogamba Katonda yampisi so tufunye ebyokuyiga bingi nnyo naye nga nze kimpadde essanyu n'ebyokuyiga bingi nnyo tuli nti tukitandise kigenda kubeera mulanga kigokubiriza ba artists banna abatazze abatalabiseeko wano. Of course ba artists bangi nnyo mu Uganda ate bonna nga tebabeera Kampala so abamu basaasira olwa economy nti bayinza okuba abamu balemereddwa okujja nga olwa transport abamu bayinza okuba balina emitawaana emirala naye nga fe abakatuliki abasapuli tuga nti Katonda ali mu ggulu na mu nsi na buli wantu wonna so basobola okubeera nga abamu basabidde gye bali kubanga ebikolo bibadde butereevu ku TV zonna abamu basabidde ku TV ababa ku maradio kandi neetegeeza bakwezikidde nti kibaakire kitangaala kino ekyo kyaka kati ekyange kizikidde olw'empewo ennyingi naye munda kibadde kyaka ebweru kizikidde naye nga kibaakire batebenkere emirimu. Oyo emmeeya w'Ekyengera olina akantu konna kuwaayo abantu b'Ekyengera? Ab'Ekyengera bagamba kimu nti ababaddeko ku TV ne ku radio nga musaba mwebale nnyo era mugende mu maaso ate mugende mu maaso n'okusabira mmeeya wammwe abeerewo kubanga bw'aba avuddewo ate bingi ebiyinza obbatawaanako mwafuna matabute. Principal agamba ki? Principal sina gwe ninaanye naye nga nze personally competitive industry bweba e Masaka basobola okuba nga basamba omupiira nga ne Kampala basamba so it's realistic bwe tubanga industry yaffe ekuza okubeera nti ensi yaffe esobola otegeka ebivulu 5 omulundi gumu just bwabanga oli akirinamu obuzibu asobola otuula n'ayogera ne munne. But me personally, it's a free world, it's a free market. Gende wa kiseka. Maduka gagulawo nga bino olunaku beerumu. Nejjagala ojjukire na bizo omuntu wayeebuza wakomadde okujja mu kyaki? Sina kujja mu kyaki okwogera na mutonzi wange wakanjogererayo naye sinali ambeera njogera naye mbangenda okwebaka njogera naye wembangenda ku stage njogera naye so luwamu w'omuyitira abeerawo naye nga kirungi nnyo sometimes kuba all the time okujja n'oyitako mu kyaki kuba nakyo kiba kyagamba. Ensonga za funeral service zeeyogeddeko eza Uganda funeral service ey'okuba abayimbi nga beeteekerateekera okuba akaseera kali akasembayo ojjogerako ki? Kyakabi nnyo okuba abayimbi abasinga tuswala tugenda okutuuka mu biseera by'ebiseera biffe ebisembayo nga tetumanyi we tutandikira so kiba kyakabi we batwegattako buli muntu n'aziikibwa mu kitiibwa era bakabi. Ensonga ya copyright yo
ya copyright yo simanyi tugira tulinda n'okusaba okungi abekuuma bakozesa akapiira bukozese obudde tugisabe ebbanga ppanvu nnyo ebintu ebyo byantamana okwongerako biringa ebyafudde ebyokunyumyamu samu so kyenyinza ogamba abayimbi twekuume abekuuma abeprotection kuyinza ogira twekuume bwekuumabalasita big up musule buno n'abakyala okyogedde okinzije mukama abo kuba nange kinkwatako omutabani wange yafa nkyagadde nnyo nandise Mukama Katonda abateremu obwangu ekintu kino tukikolenga buli mwaka kirungi nnyo kati bwe tujja wano tetujja nga tunyoleddwa naye ate okunyolwa kutuggwako bw'olaba nti nze Katonda mutabani wange yamumpa emyaka 24 kakati ogenda n'okiraba nti waliwo ate yafiirwa olunaku olumu waliwo yafiirwa emyezi 6 kati nzize wano nga nkyebaliza Katonda okusobola okumpa omwana wange emyaka 24 ne mulabako ate n'asobola okufuuka kyakiyagira kyeyali n'olwekyo asabe Mukama Katonda abagenzi bonna abawekyomule tekisibe bamanyi sijja kubawa buyinza kubanga ne gye kyatandikidde simanyiyo tusemuyisi tukusabira abagenzi palaso gye baleko omuganda kati sooka otubuulire ku mbeera eno ebaddewo olunaku olwaleero okusabira baganda baffe abaatugendako era nga mu industry yemu mwoli gwe oyinza kuwa magezi ki okubeera nga ebiseera ebisinga ba artists obulamu bwabwe bugenda mu nsonga ezitategeerekeka ezitali explained era nga ne okutuusa olwaleero matters nyingi tezinabeera so magezi ki goyinza okuwa artist munaali eyo era magezi ki goyinza okuweera ne gavumenti okukumamu ba artists okusooka amagezi genyinza okuwa artist agasooka is omuntu kubeera ng'okimanyi nti obulamu olina bumu kukwata ng'ekyatika bunyumirwe nga bw'osobola naye kimanye nti olina bumu so magezi genyinza okuwa government is we are national assets bino ebitone bya Uganda bwe bagamba nti bagenda kuleeta abayimbi b'e Nigeria oba ab'e South Africa competing n'ab'e Uganda sikiwa nti waliyo abalala okuleka abayimbi b'e Uganda so tubaagale assets zino tuziggulule bazirage omukwano nga bwe balaza ab'emipiira nga bwe balaza ab'emizannyo abaddusi abavuzi b'obugaali you know this is Ugandan talents baliwenge baziwa obukuumi ekirala also kyenandigambye is abantu bafan nabo bategeere nti yadde tuli bantu ba bulijjo naye kitwawukanako is bw'oba omu ng'osavinga abantu omutwalo mulamba bonna balina dimandi za njawulo ye abeera omu nga wagira abayimbi nga 5 so dimandi ye bwe mulemako n'asobola ogijja kono so olumu netukakibwa okubeera nti engeri gye tubeeramu engeri okunyuma nga bw'oyagadde naye akwettaniranga empapula za ssente kati hani wange kabitewumbiita nga buli kyenjoyo kyangu ya munnange kankwekomereko bambi mwami wange olyeko kimanye nti nokugwe kwendi ze bwenkuwona enkya nekkula otegeere nze mukyala Nabwami Grace nga nze nkulira abakyala abayimbi Muuma n'abakadongo kamu ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubanga abayimbi bonna bazze ne batwegattako ndi muyimbi nayimba akayimba ke bayita jaake kinkeezeze nnyo bwenti toseka nasuze bubi ekkwano nagenze nendoota nga ndi naawe nga nkulaba tuli wamu tunyumya naye bwe nansiimuse ettumbi naye mbanga akwatibwa ettambo so ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubanga bayimbi bannaffe bazze ne tusabira abagenzi abaatufaako era nyongera okukoowoola abakyala mwenna bannange twakoze ekibiina kyaffe ng'abakyala mujje mutwegatteko bw'obeera eyo ng'olina obuzibu ng'olina ensonga ze zikuluma zituleetere tujja zigonjoola mujje abakyala mwenna mujje mbakoowoola nga nze akulira abakyala abayimbi